Evo amaso kugwanga ku BBS Telefina njagala kwebaza gyo tusaako engalo era nebaza Katonda nzikya kubira endulu nga nange bwe zikyankubira. Olunaku lwakuna nakuzomwezi lumu omwezi gwa Feb gwa kubiri ogwo mu mwaka 2018 gwe mwaka gwa mukama waffe nze Steven Dunstan Busulwa akwagaliza abyenjagaliza buli lwa kubiri lwa kusatu lwakuna tubeera ne program amaso kugwanga tubaganye birowoozo n'otwolamu kyoyagala kyoyagala n'okirekera abalala. Njagala kusaasira abafunye ebizibu abafunye ebirungi mukama waffe ebazibwe mugende mu maaso n'okukola kubanga ensi yakola si yakolekaana. Program ene Chris Wakaba Fix Masters abateekamu ensimbi basuubuza n'okutunda motors zitambuza gate ezawaka eza factory ez'ebintu ebyenjawulo. Gendayo ogule mota mu bungi bwonna bw'oyagala aba Fix Masters bazirina. Ekirala kye bakola batunda CCTV cameras, closed circuit television cameras ezo z'oteeka wakaawo mu office mu kifo kyonna kasoba ng'oyagala kulondoola ebigenda mu maaso oba okukwatira ebigenda mu maaso nga toliiwo ogenda mu Fix Masters. Ekisembayo nkubulyako ebimu ku byo naye bakola bingi bw'ogendayo ojja kubimanya. Batunda tracking devices obuuma obulondoola ebidduka ng'emmotoka boda okateekamu ne kakulaga entambula yaayo. Duka emisinde essimu ku eryawo bw'otunula ku telefayinayo gy'oda otundeko ewaka essimu eryawo bakubireko bajja kulagirira bulungi. Njagala kujjukiza nti ku Sabbiiti ejja Obwakabaka wa Buganda nga buyita mu kitongole kyabwe ekya Kabaka Foundation bateeseteese okugaba omusaayi nga beegatiddwako ebitongole ebirala nga CBS FM radio y'obujjajja, BBS Telefina eyaffe ey'Obwakabaka kwendi wamu ne Red Cross ku Mande nga 5 ne ku Lwokubiri nga 6 okugaba omusaayi kuli mu Bulange Gardens okutuliraana wano bimuli bya Bulange. Oba oli famire gireeti oba muli basuubuzi mukolera mu gireeti oba muli baana oba muli basomesa oba university students mujje mugaba omusaayi musobole okutaasa obulamu. Bingi ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Olunaku olwaleero wabaddewo bibiri ebibuutikidde amawulire okufa kw'omuyimbi Moses Ssekibogo amanyiddwa nga Mose Radio afudde enkya ya leero wakuziikibwa lwa mukaaga ekagga mu Busiro South ewange. Njagala President Museveni yeyamye bakiyita batya contributing okuteekamu ensimbi byonna bigenda okukolebwa okuliisa abakungubazi leero enkya n'okulw'omukaaga mu kuziika n'okugula keesi byonna okusinziira ku ssentebe w'akakiiko Baramu Barugahale. Bigenda mu maaso. Katikkiro akungubagidde nnyo Moze n'agamba badde ayimba obuyimba omunyumira nga neera ako kamukolera tukikole neera n'ebirala kitalo nnyo kitalo ddala. Twali tukyali awo ku makya poliisi n'egenda okukwata ASP Muhammad Kirumira eyalangiridde ejjonga bw'akooye emirimu gya poliisi. Wabaddewo olutalo olw'amaanyi mu kumukwata maka ge Bulenga n'oluggi basaze lusaze n'ebyuma ng'alemedde munda agamba abazze okunkwata bali wansi wa raka yange sijja kuvaayo. Habati Muhanja Flying Squad yajja okunzija wano oba KMP oba omulala ali ku ddala lya kamisona. Poliisi neekozesa amaanyi gaayo nemusikambulayo nemutwala. Mu studio nyina Honorable Mike Kennedy Sebalu yali ku extreme left eri wa NRM. Waliyo Honorable Charles Omushana mutunuulizi wa nsonga oyo. Nyina Honorable John Kenny Luchamus the man Conservative Party President era yali ku mbaka wa Lubaga South. Wananinanyi Honorable Robert Kasule Sebunya mbaka wa Parliament wa Nansana Municipality full house. Njagala kutandikira ku bigenda maaso ndoza waliwo endowooza nti ebintu bino ebijjira okumukumu nsooka ku Kirumira poliisi mbadde nabadde okutegeeza abatuuliza twakoma ku Lwokuna luli Charles ojjukira nga Abdallah Kitatta ne banne bakwatiddwa era nga bagamba lwaki asusize saa 8 nga tanatwalibwa mu kkooti n'abantu tebamulabako. Naye ku Mande eno yatwaliddwa mu kkooti okusinza ku kiwandiiko kya Lieutenant Colonel Dewaki kyennyina wano yatwaliddwa mu kkooti y'amagye esookerwako n'atwalayo ku limanda mu kkomera ekigo. Kiiki era nayogera ne kusina nga kituufu ne bagamba nti nga tebamulaba nti gyali ebyo tunaabiraba kumulaba. Bino ebijja open bino ebijja biddiringana waliwo ekikukusibwa waliwo ekigenda mu maaso enfuga y'amateeka eri
eri ku stake kyekigenda mu maaso njagala kutandikira awo Honorable Kasule Ssebunya waninanye era sijja kusussa kutandika naawe ebyakirumira bibino Abdallah Kitatta aliwo ataliwo mutulimba mwamuvunanye temwamuvunanye lwaki tateebwa n'embeera eyo kiki ekigenda mu maaso mu gavumenti yammwe gyokolera okusooka kansooke namuse abantu baffe mwenna abatulaba BBS ate nga gumulundi wawe gusooka okutuula ku telefayina ne programu eno yennyini laba ng'eggwanga bw'oliraba amaaso ku ggwanga ndi musanyufu nnyo nti ndi ku station eno naye of course nsaasira bonna abafiirwa nga nekyabaddewo leero tukitwaliramu tuli banakuwavu mu nsonga eyo kubanga kyatukutte bubi teri abadde asuubira ti ekintu ekyajjanga ekisaaga ate kiyinza okuvaamu amaziga gennyini n'ekirala nti ebigenda mu maaso buli omu abirabanga ndowooza bwe mbiraba oba buli omu abiraba bubwe ebyakitata nabyo byamala kumpi wiikisi 2 nga bibutukidde amawulire kakati ate tuli ku era bikyaliwo ye bukedde buli lunaku ne peegi nga 4 Abdallah Kitatta emmundu zabamukutenazo polisi ey'okuganda embeera ogiraba otya eyo tulongera okubimulungulula kuba kati abasinga buli omu abadde abisoma katulabe engeri gye tunabiwumbawumba wano ate nebya mukadde waffe era muganda waffe tumina mukadde waffe muyita muganda waffe Kirumira Muhammadi yasinga nnyo okwatiikirira ng'ali Nansana ng'agoba bakasolo manyi waliwo ennaku zino ebibinja by'abavubuka bikwata ekyalo bwe biva ku kyalo ne bikwata muluka bwe biva ku muluka ne bikwata sub county oba division nga byekolamu omulimu mu buyaaye mu kunyakula ebintu mu kusomba ebisaaniiko nga tebisomberamu n'ebikyakola obulungi kutankuula motoka z'abantu kuzijjako number plates ebibinja ebyo so Kirumira abikolako nnyo Nansana kati agambe kimutulugunyisiza lwakuba alina bwino kakati ebigenda mu maaso mu poliisi ebirala ebigenda mu maaso mu poliisi ndowooza ono mukulu w'omushana yatera okubisunusula wano n'abisomola naye nze nga ku saidi kwendi ndi muntu wa bulijjo sina nnyo detail mu poliisi bigenda mu maaso so katulinde process nga bw'eneetambula kwakati buli kasaba kitandika balina okukimala oba omukutte olina okumuvunaana amateeka galina okukola paka ku endi nsuubira nti bapapyemu n'engeri gye bamukuttemu amaanyi ge bakozesezza kubanga bandibadde basobodde yabadde atumizza yennyini yabadde aga nti mujje munnone emanyi ogedde ebikyamu sikitegeeza nti bandimuyise nti jangu ojja obitebye ate abadde asobola kudduka simanyi nti Kirumira ayinza okuddukira e Kasese ayinza okuddukira e Congo no is a local person muntu wa wano so ndowooza nti bajja kyongera okitereeza enkola eyo ate ndowooza wabeeremu n'okwewangana ekitiibwa ani akolera mu Kirumira Kirumira oyo yayogera sijja kubinonooza kati kantunuulira bigambo byayogedde yakola ebyo SP n'atamanya nti okulekulira poliisi osooka kuwandiika n'okola bwoti ne bakukkiriza naye n'agande kulide nawandiika n'agasijja nagenda ku post in fact Kayihura ataddeyo dipiso mpye Buyende in fact neewunyiza nti yabadde akola ekyo yabadde ne Buyende yavuddeyo ta so kikyasinza okunkanga onayogererawo nti abamawulire bamulumbye Buyende ng'ali wawe so nemmanya nti olweda ali determined okuva mu poliisi akati ekyo kikulaga nti yabadde determined yabadde akituddeko ng'akirowoozaako kati oba yategedde ebinaakivaamu wati yategedde kati awo it is for us to judge tulinde Honorable Robert Kasule Ssebunya yeteekiye ku nsonga eyo naye olaba poliisi ekyali mu kyaji y'eggwanga lino Uganda mugambo bya security katono nnyo nga sinagenda wa poliisi ng'oyagala ogimanya omulimu gwayo ng'ofunye buzibu nze jjo nabadde sikufitiisatiisa tosobola kuwa kifaananyi kyonna nti Uganda yonna poliisi eri bubi ng'oyagala okumanya nti poliisi ya mugaso era ekyali ni kyaki jjo nabadde n'abantu mu constituency eyo kyabadde Busukuma mu Busuku ng'omusajja asenda abantu yagula mayiro 3 ye bw'agamba nti yagula mayiro 3 akati bw'osenda abasooka kiba kitegeeza ojja kusonda abantu mayiro 3 naddukidde ku poliisi naye nasanze abantu bagamba nti ffe tetugenda ku poliisi yatutama abantu bw'ogiyingiza mu nsonga yo
kati nga edda ku side yoli alina advantage ngetandika kuteesa tugabanye tutya bavuddewo batya so naye bwe twabayise ne twogera nabo ate ne batuwa assurance nti bajja kukola ate ne tulaba nga tuzzeemuko ku maanyi kuba wesaabadde abantu balaga nti tujja kgendayo naye bwe nabayise ne polisi nenjiita nendaba nga ate abantu bafunyemu ku confidence so essuubi eryo mulimu abantu abakyalina empeke era abeewaddeyo okukolera abantu so nange ne bataddeko experiment bwe banaatuvaamu ne basenda abantu baffe ne babamalawo ne bakuba abakadde nga babadde bakola mukulu busuula abantu balina ekintu kye bakola nti baleeta abantu oli afuna bagunzi n'abajja ekatwe n'abajja ebusiika ne bajja mu kitundu akati ne bagamba va mu kifo nagulawo naye ng'oteesa abantu twakita etokota abantu eri bakutte emigo bakutte ebiso olengera ku pisto akati ensonga eyo bagamba n'obuuza nti ono akikola akimanyi repercussions senga anaakwatibwako anaawozesebwa balowooza nti tawozesebwa mu nsi so ensonga eno ndowooza nti bwaba kumanya polisi gendako mu nsonga bwezityo era jona abadde n'omwogezi wa polisi wano Emilian Kayima ne tubaako byayogerayogera naye nga PR olumu wabeera wakusiiga kazigo Honorable John Kenny Luchamus the man sebo embeera eyo gitunuulidde otya ogobagananga nnyo ne polisi ng'okyali mu lwaka wano naku zino nange njagala okusooka nga John Kenny Luchamus the man okutuusa okusaasira kwange eri bazadde ba Mozi Radio olw'ekikangabwa ekyatuuse mu ggwanga Mozi Radio abadde omu ku bayimbi abasinga okubeera n'eddoboozi esseeneekerevu abadde original mu kuyimba kwe ng'era singa abadde asobola okutwala mu maaso ng'abadde mulamu abadde asuubirwa okufuna n'ebikopo bya zaabu olw'okuyimba kwe okuyina initiative ate nga kuyina n'omukwano muba musiima oba abamuwuliriza lwekyo nsuubidde nti era nsanyusa okuwulira nti gavumenti ijja kubaako kyekola okulabirira abantu abanajja mu lumbeerwe nga nzira ku bigambo bya nsooke kitata polisi kirumira kitata budala onaweyagala nisoka kwa budala abadinyo makanda gasime nyo mu rubaga yo ni fact mu rubaga era ebimu ku bye nawulidde weewaawo byonna sizza byogera bagamba nti abamu kubanga amayinja nga ntandise kampeyini esembyeyo balinga bantu bakitatta simanyi oba bituufu alina kyamanyayo akyogere kubanga natulugunyizibwa nnyo nga nkola kampeyini lwomukyana lwakyo ntunuulira bantulugunya hiyandereya nga sisobola nakwogera kaninga atalina mu ggwanga lyange n'obululu bwe nafuna obusukka mu mutwalo katonda yabunkolera nali sibusuubira kuba bantulugunya ninjala n'okuva mu byobufuzi naye bantegeezezaako nti waliwo akabinja kaba boda borders akafunanga ssente ku makya nga kasinkana kulaba nti Luchamus tayingira palamenti ebyo kambiteeke wabbali njagala wabula okusooka okugamba bwe nti ng'omu ku bamanyiddwa nti nina omukwano ne constitution yeggwanga nozera omushana tonda utinga mwekyo simanyi wali musi enawe sali musi wabula ko atonyi gigendamu naye nasuulanga mu gallery nga bali omushana ngera banyumira nnyo naye njagala okubaako kyempabula court martial teri mu constitution ya ggwanga mweri mu constitution there shall be blah blah constitution ya kyengamba nti court martial mpoza abatwalibwayo civilian government etunuulirwanga court martial era court martial eteekeddwa kukozesa b'amagye omuntu atali w'amagye oba ng'asobola okubeera involved mu terrorism ate nga terrorism eri recognized mu penal code tuwali nsonga lwaki yandibadde atwalibwa mu kooti ey'amagye n'olwekyo ekintu ekyo kimbobbya omutwe kubanga article number 2 sub article 2 egamba nti ekintu kyonna oba etteeka lyonna erinaakontananga ne constitution to the extent of that inconsistency lijja kubeera null and void n'olwekyo okuyingiza ebyakitatta mu court martial
nze ndowooza nti kyamutawaana. Waliwo possibility nti kitatta wabanga abadde ayina engeri gyakulaganako ne gavumenti ya President Museveni abali mu court martial bafugibwa President Museveni. Budde bwonna asobola obbadumira mu kyama nti omusajja muleke kubanga court martial teyina program eri awo eri recognized ate eyina amakulu ddala mu mateeka ga Uganda. Ampakanya naye avaayo olinga asaasira ate omusajja abantu bebe bakuba amayinja ate omusaasira alemegenda mu koti y'amagye. No, kintu kirina danger bw'abanga ali involved mu kuttako omusajja wa Case Clinic ng'ate waliwo n'abali involved mu kumutta ba civilian. Lwaki bamwawula ku group erimu abasi nga ne muganda we yennyini ali mu group eyo ate nga babadde bakolagana. These are issues and questions of importance. Nolwekyo ndabawo possibility nti singa gwe omutwala mu court martial olabanga enkambwe naye teyina musingi kweyimiridde eyina administrator waayo mu silent cover ye President Museveni asobola bulungi okulagira nti omusajja mumuleke mumujeereze. So nga civilian court bw'abanga ali kwabo abagambibwa nti they are suspects on murder charges kizibu nnyo okumujja ku layini y'abasi officially. Asobola yesonyi abaali pepanga ate emisango gina mu court. Anti ekyokusonyiwanga bamaze ku sentencing oba convicted ekyo kirala nnyo. I'm talking about the lineage ku trial system order nga bakutryinga from the Chief Magistrates Court to the High Court to the Court of Appeal to the Supreme Court. Okay. Gwomu kubakkiriza nti bano ba victims ku lutalo lugenda mu maaso wakati babakulira ebitongole ebyo ebyokwerinda ebyenjawulo. Okinako kulu baliwa nti General Tumukunde ni General Kale. Nze ndowooza nti intervention ya General Tumukunde yabadde appropriate kubanga General Kale Kaihura engeri gyabadde addukanyamu amagye police abadde agiddukanyanga nga private security unit gyakulembera nga tagoberera ekyo kiri mu constitutional article 212 ya constitution. Nolwekyo nze ndandirowoozeza nti intervention ya General Tumukunde ebadde appropriate naye alina okugiteeka mu layini ya police esobola okukola ku musango ogwo gutwala mu kooti bagwanjule abantu abavunaanibwa bamentioningibwe era bakyajingibwe. So okkiriza nti bano bantwalidde mu civilian courts not intervention was necessary. Agamba yite banatwalibwa nayo intervention namutuukako n'atuwulira lwaki. Absolutely. Kitatta obanga ali omu kwabo abagambibwa nti beetaba mu kutta omusajja oli ateekwa buteeka okubeera omu kwabo abandi badde bakyajingibwa mu ordinary court. Okay. Ndowooza kati katugende ku Kirumira ne police. Ebigambo ekyomutawaana nabadde mpulira muganda wange ow'e Masaka oyo ayogerera police SSP. Yes. Engala ekanga atali wero inform. Kubya police sebo. Yeah. Weewaawo police eyina ebiragiro byayo n'etteeka lyayo erifuga police personnel naye etteeka erifuga ab'amagye lyawukana nnyo ku lya police. Ku police level oyogera ku myaka 5 egisooka egitali mu army. Omuntu bw'abanga agenda okuva mu police scrutiny emukolebwako si yeye ekolebwa ku amagye. Nolwekyo Kayima aleme kutiisatiisa nnyo kisukkiridde mu Kirumira. Ekyokubiri bwenkubuuza yatiisatiisizza mu kimbi wanga yamugambye that is indiscipline okuresigningira ku Facebook ne Twitter. Omuntu yennyini senior officer singa ogoberera freedom of speech mu constitution y'eggwanga omuntu yennyini watuukira okwenyowa n'agamba no enough is enough zesanda 3 ze bagenda okunziikamu oba banzita banzite nina kyenjagala ekinnuma nino kyogera nino kyasa yabadde n'ensonga mu kifo kiwe yandibadde akwatira ejambia oba effumu oba emmundu akuba omuntu emmundu yagambye kanjogere bwogezi naye abantu bategeere nti in trouble because of ABCD. Nolwekyo omuntu ng'oyo tasaanye kutiisibwatiisibwa nnyo kubanga alina ekitiibwa ekimala alina amayinja 3 naye watuuka okwekandula n'agamba nti no enough is enough something must be done no tomala gamutiisatiisa ye pointi yange. Kakati nga nzija kukya mukulu Kirumira
waliwo problem gyendaba ennene. Abantu be bamu bavaamu ate era be bagenda omutryinga ate be bamugobye era be bamulemesezza. Nolwekyo disciplinary committee ya police okutryinga Kirumira is illegal, is a conflict of interest. Kikitegeeza Kirumira okumuyita mu disciplinary committee ate ya police ate illegal, conflict of interest. Ensonga ze mpanvu. Bw'obanga osobodde okusoma article 42 ya constitution egamba nti singa omuntu nga Kirumira aweebwa chance neerwanako eri abakulira ekitongole kye n'alaba nga kimulyaza amaanyi ajja kubanga waddembe ogenda mu kooti eyawamu. Nange information bw'agenda mu tribunal eno ne bamuwozesa ne gumusinga n'atamatira waddembe okwapiringa to a higher nga article 42 bwegamba. Nolwekyo njagadde okuwa amagezi ku ekyo nti mukwano gwafaani ayogerera polisi aleme kutiisatiisa. Kayima yayogera bwogezi. Ye tamala gwogera fagara alina okugenderera ku mateeka nga bwe gatambula. Mukulu Kirumira waddembe nnyo okujulira n'atasingibwa musango nga bumbuzi. Bw'alaba nga kooti tejja kubeera just ate nga kituufu tesobola kubeera just olwa issue ya doctrine of conflict of interest gyenjogeddeko. Balo bennyini abaavuddeko mutawaana batusooke n'omutiisatiisa n'omukyusa amangu n'embiro nga teesikidde n'akanyeebwa be bamu abamutaddeko ebisangusangu era be bamu be bagenda omutryinga. N'olwekyo eyo kooti tugisuubiramu justice. Kati nga sinagenda mu kuwummula nawe njagala omuvumirire nga ye senior police officer obutayita mitende linda ko Chelsea kubanga Honorable Ken yangambye akkiriza nnyo mu rule of law and constitutionalism. Waliwo emitendera public officer gyayitamu okulekulira. Bw'oba obadde ompuliriza obulungi kyendowooza nti tokikoze era neetondera sokonziremu nakwetondera gwe nabasikuuliriza kugambe there are many ways of skinning a cat. Mu situation ng'eya Kirumira eyamutuusiza okugamba nti nze ne bwe baagala okunzita banzitire wano essanda njala banziikemu 3 kwetamu yabadde atuuse weyeetamiddwa mu kifo ky'okukwata esoodi oba effumu nga wasoma ku Shakespeare's Julius Caesar Brutus ne Mark Antony. Ye yagambye bugambi nti no, enough is enough, I have to speak out. N'olwekyo nze ndowooza ku speaking out nga talina muntu yenna gwakoseza kisukiridde gwatemudde kiri proper n'ayogere ekimuluma kubanga ebigambo byonna bye yayogedde tiyavumye muntu. Yagambye no, ekiri mu poliisi sikirabanga. Yagamba buranka bwa mubuno bwe bunjogesa bubuno mu Live Diamond bwale. N'agamba n'ogamba nti mu poliisi lwa butayogera waliwo abamazemu n'emyaka 2 bavuga zirugogoma. Kankomewo ye Honorable John Kennedy Chams the man Conservative Party President ngenda kudda bwe nkomawo tujagenda ku mulala tovaawo amaaso ku ggwanga BBS Telefine. Amaaso ku ggwanga nze Stephen Dunstan Busulwa nyina Honorable Kasule Sebunya, Honorable Kennedy Chams, Honorable Charles Omushana ne Honorable Mike Kennedy Sebalu. Honorable Kennedy njagala kuwa seconds ana mu 2 omalirize. Yes. Obadde kutya kooti mbadde nsubira kooti masho yemu ku kooti eziri liggale kubanga abadde beyagalira mu kooti masho waliwo decided case eragira ddala nti kooti masho whenever it is eri wansi wa high court era high court yegidume eringanga magistrates court kwegamba eri wansi wa high court of Uganda. High court of Uganda under article 139 as original jurisdiction, original jurisdiction, unchallengeable. Nolwekyo njagala kugenda mu order era Honorable Charles Omushana sijja kubuuka njagala your security analyst tetwabuuziza abatuwuliriza n'abatulaba abatulaba n'abatuwuliriza Katonda w'amaanyi. Ekyokubiri nga bwe mbagamba bulijjo agolola omukono gwe n'akuba ekibi. Tukyali ku ssaala ku bijambiya n'obutemu obungi obuliwo naye ate ekikulu nnyo tusiime Katonda abenze musiima kandi tukyali balamu kikulu si ekintu kyetwala for granted. Tunoleyo n'otunanola abantu engeri gye bagenda ebiriwo nga naye kuba kinze ndi mulamu. Kisaakye
naye waliwo kyoyogedde ate munnange kirabe ninkutunuulira kiriwa oli omwagaliza kyakwagaliza kwagaliza kyonjagaliza kugamba kati bw'oba nga olina 10 nga bakwagaliza ofe kugamba esaawa 2 mu nnyo ogenda kubanga oyagaliza abantu kufa ate omanyi lwaki nkyogera akuba sisuubira yanjagaliza kibi kuba siina gwe sitta nansiri omuzungu agamba nti injustice anywhere is a threat against justice everywhere. Obutali bwenkanya injustice everywhere or anywhere obutali bwenkanya awantu wonna woosanga obutali bwenkanya manya bulabe bwa bwenkanya muwonna kawulwa omushana kituufu ekyokubiri ife waffe gye tuva mu bakigabanyankole bahororo tugamba nti enkone teire mu kaabalo kwogi bona ogirengiza olugo ogubye mukwato kasukawala gwe bwogufunako tugamba guno mulungi nnyo bagukozesa okukuba mujjawakantereke oyinza ogukubisa kati gwe wogulabira gukasuka eki gukasuke guyinza okukuddira kati ye problemu ya kitatta yes eteeka eryamagye ligamba nti bw'okozesa bw'oba nga okolera the defense baani abo abasaanire okubeera mu kooti y'amagye abo nga basirikale buli musirikale deployment level nawako byokoze nga bimenya eteeka bakutwala mu kooti maasho ng'oli musirikale bw'oba nga toli musirikale naye ng'okola ne ministry of defense staff naye ng'oli civilian naye ng'okola ne ministry of defense because obeera n'ebyama byabwe n'obaawo kyokoze nga kikontaana n'etteeka bakutwala muki mu kooti maasho ekyokusatu bwe bakusanga ng'olina stores ebikozesebwa amagye naye nga ebikozesebwa amagye byebyo ebikozesebwa amagye nga byebikozesebwa amagye ng'amagye gabikozesa bokka ng'amagye because it must be a monopoly of military stores ng'amagye gegokakakola ki nga galina okuba nabyo kati kangu ekyokulabirako nga AK47 okusanga ne AK47 tosobola kungamba nti AK47 erina okuba n'amagye yokka because police already ekola ki egikozesa ne prisoners nayo balina AK47 katosobola kungamba nti oli omusanze ne AK47 then nogamba nti this is a monopoly of military stores no because waliwo n'abalala already nga bagikozesa ate nga baki nga ba government kati sobola bali mu fix olwakwanta abapoliisi be bakwata abatwala abazaayo abanyarwanda nga baagala bali balina okubakyaginyira mu high court naye kati ate omuwe musango ki okay bwebanga abduction bwebanga kidnap nga bwogamba whatever the intention ekigenderwa nga gwokimanyi omusango guli mu penal code ate bano abapoliisi are civilians tebali subject to court martial Nixon abagoma yes tebali subject to court martial now bwogamba nti bali balina emmundu question eri nti emmundu gye bali bakozesa bali bagiina irigale because they are police officers bali baziina ligale kati ekyo nekirema ekyokubiri tosobola kugamba nti emmundu ze bali bakozesa za AK47 are a monopoly of military stores because emmundu ezo poliisi ekoze eki ezikozesa kati kyobala baleetawo nti bali balina grenades naye ngolaba kyakusesa baleetawo bateekawo basobole okugamba nti grenades are a monopoly of military stores to justify obatwala mu kooti kati onolaba nti ono ayiiya byakuteekako asobole okufuna chance ekutwala mu military court martial ngenda kuwa ensonga ku lwaki ndowooza bakikola bwe batyo kati abo bawedde ne babatwala naye ng'olaba bino bye bataddeko is trumped up now question eri ku lwaki tebakola omusango gwa kidnap because abakwatibwa kyaliwo now bwebanga kidnap ate nga nyina order nga nyina ekiragiro okuva wa mukama wange nti nkikola then tosobola kugiyita kidnap ebeera arrest
because I'm a police officer bampadde orders ngende nkwate kirumira you are effecting an order. Yes katona akute kirumira amenye olugi lwa chuma ayo tusobola kumugamba nti you have damaged Lwaki wamenya? we have damaged private someone's property because is under order by police kataba kumibwa teeka yaki ya police anyway case jeri baja kubuuza tulimo kuyingira mu teeka ya subjudice but yaki Reda waliwo akantu kamu anzikiriza nkuwe information eri important sandi agaddemu interrupting akubanga nsanyusa nnyo nga atereza ensonga kitatta bw'abanga abadde akulagana n'amagye yemu ku nsonga lwaki bagamba nti bamututte mu court martial okay ati point yange genda eri bweti knowing nti court yatangaza nti court martial eri wansi wa high court eri wansi wa high court ate kitata ali mentioned mwabo criminal suspects abatani gundi omuntu omukungu Kalungo wa case hospital. Yes kakati kitata obomukozaki mu court eri wansi wa high court atenga matters zonna ezikwata ku criminality ziri tribal by the high court. So now katugende kati mbadde kubali abasirikale abala now kati kesi ya kitata ali mu court martial emisango gye bamuvunana si emisango public gye muteekako because bw'ogamba nti tumukunde Henry tumukunde mukwano gwange ayingiddewo olw'okuba nti waliwo ebiremye poliisi right ayingiddewo ebiri mu poliisi it's infiltrated ejjuddemu criminals because ensi egamba munange otuyambye oyingirewo okoleki otereze poliisi ebadde eremeddwa now ebadde eremeddwa nga kitata akola ki because webiri because babireeta nga propaganda oba whatever it was abamu tebalina mikono tulugunya ababoda abamu tebalina mikono abalala babakubye abalala bagize fine kitata yabikola because you see criminal liability is not transferable tosobola kugamba nti Chamuzi yakuba omuntu naye yamukuba ku lwange olina okuleeta obujulizi obulaga nti mukumukuba nze namugamba amukube oba twakipanga wamu now ekyokulaga abantu nti ono talina mukono oli bamukuba kisata ayingira ku siina obukulayimu because kati kooti kyegenda okukola ki kati tobona emisango public gyeyogera ku kitata ate si ye yazze gyasomeddwa mu kooti yasomedde mu court martial eri wabadde ne mundu zaffe era mbadde gye nnetegereza wano 5 charges were preferred against the accused persons of which 4 are criminal nga failure to protect war material kati failure to protect war materials abadde musirikale wammwe waziyo soldier nta abayekera bamuggyeko mundu zammwe oba yabisudde because wabanga si wammwe kate omulimu gw'okubikuuma guvaawa is not your solid so teyasayiningira bintu then alimu okubikomyawo n'ogamba abaabimubyeko oba omulabe yabimuggyeko n'ogamba ebintu wabikuumye ekyokubiri oyina uniforms z'amagye wanebadde nga tokoze eki toziina fine ne waba nga actual abadde aziina si ensonga public gyebadde eyogera ku kitata bwozi nze nyina ensonga ezange boda 2010 yakuba abaana b'essomero ku express highway nekubiramu n'omusomesa niga eno ganga kale yatasobola okukwata okase n'asanyuse nnyo nga ndaa mukulu Museveni alagira kale bwabanga kale tasobola kuwulira mukulu Museveni oba Museveni nga takyasobola kale amugyewo because tasobola kugamba nti kale atulemye therefore tetugenda kukozesa poliisi kati katugende tukozesa eki kati ne CDF bwanaakulema naye ate ogenda okumuggyako okozesaani okozesa kanisa okozesa Abasaabaganda what are you going to use so ng'olaba charges batadde ku kitata bazimutaddeko kakodyo kyako nga ziri trumped up bijingirire kigendererwa basobole kufuna gap emutwala muki mu court martial now and sadly court martial nayo teyabaddewo court martial
kyogamba tebaba munanye nze nikubaluwa njirina because kote ino okubaawo waliwo etteeka eritekawo kooti maasho baana balina okugibeeramu kyenkyega rigiteekako how they constitute it engeri gyogizimba chairman baani kati baale tebalina abagamba engeri gyatutayina kati twamutute mu unitary disciplinary committee UDC unitary disciplinary committee now atekinge pre ayi bakubuza wa musango wagugira kata utajja kuddamu puli akomenga mwenda wansi inano bataranye okukikola wano mu court sezaffe za bulijjo kukinyola ababuliza abatakigoberera nti omusango gwa butemu madda naye okuguwoza oguwoleza mu high court kati bayinza okukuleeta magistrates court oli nakusomera omusango nakusomera omusango mention is later kati bakusomera omusango you don't take plea togamba ye oba nedda togamba tajja kubuuza nti gamba oba akikola bate bakikola akusomera busomezi n'alyoka akola ki n'agamba kati genda luzira ojja kujja mu high court otekinge plea mu kooti entuufu now katona agamba sookera mu unit disciplinary committee now unity abatuwuliriza katugiyite battalion erimu abaserikale 10 plus oba tugiyite company erimu platoon 3 y'abaserikale 10 plus kale katugambe even ne platoon ebeera ne unit disciplinary committee kitegeeza nti bagenda kukozesa mu unit gy'olimu kati kitatali mu unit ki kati kyenkubuuza because wamutadde mu unit ki mweyejeereza omusango kwa alina okuba ne unit toja kukwata lw'omushana nogamba kati nkutadde mu battalion 31st battalion arenze mwendi and you are saying it's a disciplinary unit musango because musango gwa mpisa what did he do because unit eri bagiteekawo for disciplinary purposes naye emisango yayo mitono walira akawunga kooli manye oli twamukubidde salyuti manye engufiire wayimbye gw'eggwanga nga totaddemu engufiire ate n'okuba salyuti ebintu ebyo right they are discipline kati kyebava bateekako ki eri unitary disciplinary committee naw kati gyogamba nti twatuttemu kitata ng'atandikira waka yawa naye tagituwadde ku bigambo byogera kirabi kati kitegeeza process eyo eringa etaliiwo kitatanyoka kyayike kubanga noonya one mukulu Museveni tatwala kitatta files ze mu poliisi olw'okuba mu poliisi wali okaleka ihura lwaki ogamba nti Museveni tatwala gamba CMI si Museveni ne Tumukundi be bali mu kino system ngimanyi tosobola nti Tumukundi ayingirire internal police singa badaje jodo naye jodo ngubayo tayine sara wayingirira because wa police inspector general of police is the inspector of police to inawo kolati except president chola yagama n'abaserikale be Tumukundi taba challenginga akirizo kuba challenginga ye either nze o president yenyine naye okubantu balemeddwa kale keihura kyabagamba katika tuyiye tugende mu kotma and that is a travesty of injustice. It is injustice because bw'onoonya justice ojane ngalonga ziri clean anja kubuza nti injustice to who to geno kale otu kitatane bana bakwatidwa injustice tebeera kwoyo ko bakikoze ene injustice ebeera injustice society ekyo gamanta hanze busuwa simwagala tuyine empalana zaffe bagende bamuwanike naye nga talina musango mantu bawanisa society yonna kyokola bagamba wakiri ojereza criminals benyini nobayirelizinga nga bali 10 okusinga okuwanika omuntu omu nga atalina musango right ngokubira ngende wa Mike Kennedy honorable naye tunayogera oba kusoko malirizaako kuba ndaba local information kenkutuze ono Kirumira problem ya Kirumira nti waliwo kye bayita state capture bano baba mu nsiko basangawo state kati ne baagala state eyo bagikwate state capture in other words honorable ali mu parliament naye si parliament kyalimu si parliament ono yep is in parliament but is not parliament is not parliament kituufu yes parliament si property ye so kyora agenzeeyo n'asangayo etteeka
rules of procedure engeri gyalina okweyisa speaker alina okumulonda then n'agendera ku mateeka emyaka ye 5 bweggwa ng'akola ki ne decorum kati tasobola kuyisa tteeka liyambeye ng'omuntu alagire palamenti kati njagala teeka bwere no sensi sibwekola ki sibwekola kati ono yasanga poliisi bw'eba ekuba ba NRM bw'eba ekuba ba opposition agiwa obugalo ani mukulu Museveni agala mukozi omulimu mulungi naye bwe bakuba ababe bwe bakuba aba NRM ne bakuba ne babakwata poliisi ne bakwata ng'owaabye this police muli balabe your opposition never name polling station za temumpaaki naye abapoliisi bayinza kubanga tebakuwa bululu nga bakuwa naye nga abakazi baabwe tebakuwa babeera nabo nga tebakola ki tebakuwa kati kyabateekayo bayagala bakyuse poliisi efuuke political organization kati yenkola y'abakalekewala kyova olaba kati kirumira omuyingizaamu oti awo ganga zikuba abantu mu Kampala gangs mu Antriot ababesigye bali mu kwediima baani abali mu kwediima under the law mulimu gwa poliisi kati ye poliisi tekozesa tiyagasi tekozesa mazzi tekozesa bintu bingi byeyina okukozesa kati ate neronda gangs nebawa emigo ne bambala hoods bekola ku maaso nebatandika okukuba abantu ki emigo which is illegal kirumira akola akyogera now waliwo bayita conscious objector tojja kuŋŋamba nti nze okubeera mu mulimu gwe neebake na muwala wange it's against our culture it's against our norms nyinza okugaa nkiganda it's conscious mu police yes you can be conscious objector mu military court yayisa musango gwatinyefuuza that you can't be a conscious objector point number 2 mu military you can be a slave what they call forced labor ne bw'obeera omusibe luzira you can do forced labor but omupoliisi tasobola kukola forced labor bwe ntuuka yeeyo ne ŋŋamba sikyayagala kubeera mu poliisi eno uniform enswaza bendi nabo bye mukola mutta abantu you rape you do this muli enguzi mulina gangs sikyayagala kuba associated nammwe today ngenze is a conscious objector katoja kuŋŋamba procedure gutobimanyi agambe tayagala tu akugambye munyine emisango gye mumpozesa kati ogenda kumukyajinga naki nti yagenze media sikyagala kubeera naawe I don't want right now as a citizen is saying rather than be in your police kangene mbeere mu grave now tekikyali kikye it is now our duty and I'm telling them by the way that we can move on them fe nga bannayuganda kyeŋŋambye injustice to anybody is a justice to all that woba okwata kirumira wegendereze because you are dealing with truth abantu baziisa abantu baabwe abantu batededdwa ebijambiya abakazi babareebateekabwa ebiti ne babatta ono abantu gamwe mu bikola onootandikira awo ye honorable Charles Rwomushana njagala kuwummulamu anzire ne honorable Mike Kennedy Sebalwa kyali ku maaso ku ggwanga ku BBS telefina eyaffe Bwakabaka bwa Buganda